Obulamu bulungi. So far so good omwaka tugumazeeko. Guno omwaka mwe bankuba mwe nafuna omulimu. Guno omwaka si mwe wanobera? Mwe nanobera. Bubadde bukuyisa butya? Obulamu bwo tebubadde nnyo bwa bulungi because omukyala alina ebintu byakola ewaka. Naye batugagwa abadde omukyala ewaka. Nze yali omukyala edda nennoba naye kati kirabika kati nafuuka omwami. Ki ekyaviiriddeko okuba nti noddira omukyala oyo? Omukyala ndi mu process. Wazeera wasuzeeko dira pate yabadde wange nakoze pate ewange kawalya nene ewange tokikkaatiriza nnyo nti embeera w'abakazi so nene ewange pate mwe nagitadde n'abeerawo ng'omugenyi okumwebaza byonna bye yankolera nomuyita kubanga alina ettaffaali ddene ku bulamu bwange. Bingi bye yankolera omuntu omwagalako ate si kirungi kumuweebula oba kumuvuma. Kale bambi omukyalo oyo alina ebintu bingi. Omuntu nakasukira ebintu ebweru ne bakasukira omufaliso gw'obokisa byonna era n'oddayo. Ebintu bye baabikasuka ebweru naye era ne byasigalamu byali byange. So kati nalina apartments nyingi right now kati naddayo ewange so namuyise ewange ne tunyumyamu. So let us hope for the best. Nti okwekebeza ko tujja kwekebeza. Yeah, let us hope for the best. Nti tujja kuddamu tutambule bulungi nga bwe twali. Omwana oyo si mukulu just kuba mumusibako ebigambo nti mukayi wadde gyanya abakadde naye ono si mukadde nnyo compared to ki tudonzera. Tutunuulire ebimu ku byakujja mu bufumbo ettamire eryali lisusse n'obutayisa skirt. Kino kyo kikoledde kimwe n'ebbanga. Okunoko nja kusigala nga nno kubanga omwenge tegulina gwe gwali gunzitidde ate si gwe gwaleeta covid. Kale bw'aba akomyewo ng'alowooza nja kukyusa mu kubeera mu mabaala ekyo tekiriiyo. Ki ekirala ky'ogambye? Okukwana buli gwendabye ekyo nakyo kikyali kizibu gye ndi wadde ngezezaako okuwa omwoyo gwange eri Mukama ansaasire naye era abakyala abalungi mu Uganda babeeramu. Obadde obeerawo otya luli nga tolina ono obadde n'abalala? Waliyo abalala wabadde n'abalala bangi sobola kubabala kwanza ajja ewange yagenda naye sijja kwennyonnyolako nnyo. Amandisa nina ssente ezimba ezaawo I have a job kati lwaki abakyala mba mbagoba lwaki ajja ewange yagenda ati akati nze sina permanence ekitegeera awulira nti ankooye ng'ompalizonizo ng'otaate sigoberera segera naye basanga bamala ne baddalira aga maybe Junior is a better person. Ebyo bigambo byabwe kubanga by the way olyose n'okireeta bazze bagamba abantu bangi nawulyako bagamba Uncle Frank Gashumba bagamba Bob Wine bagamba Eddie Kenzo so buli celebrity yenna mu Uganda ekyo kati kyafuuka ki kasita abantu babulwa ekyokuvuma nga baga ati omwana oyo ayinza okuba akola bino naye nze bigambo binyinya ebinjogeddwako actually nga sibikola. Akabina ko nina kanene kituufu era ate nze kati sijja kyekola ki sijja kyegaana ntambula mbigula kwa era akabina kange kisege n'abankwana nabeera eyo bangi omuntu abeera awo n'atali kugaya ebintu eby'ekiseru naye njagala okyafaminga wano nze sebo njagala nnyo abakyala abo era be bandeetedde obuzibu kwa nfumbye emmalya mangi. Obwenzi bwo ndi mwenzi era nze seegaanangako era ebimu ku byandeetera obuzibu ne mukyala wange Tasha era bwali ki tebawa emirembe kega sikulapu njagala nnyo sikulapu kyoyagala ofula ebyo biwa emirembe ekitegeera biba byalwanalwana dde entalo kwegamba kale obeera awo nga tolina kyakweraliikirira nga kufulu bwogira nti eno twayisaako eno Solex kakati twayisaako ne ogisuula awo era tebagibba Rolex bayinza ogibba Solex so kyanya abakazi abo ba veteran abalwanya entalo. Obufumbo bwo ndi mu process ey'okubuddamu twakatandika
negotiations tunabe tulina okukkaanyaako ogenzeko mbazadde ebyokunkuba byo twabigyemu. It will be a criminal act. Ng'omusango gwa police violence against men. Ensi yonna kyerwanisa. Boy child. Na rights. Let us get that clear. Kati ku mulembe guno ssebo gwe kankuwulira omukazi ku mulembe guno omukazi akuteekako ebbeere bwati nowunga kazi bakuba ennaku zino. So namugambye ekisooka no beating me again kyeyakkiriza tebintu byakunkuba kitegeera keiza nkubiddwa ekimala fumbye malya mangi saya kyenkube anti akati njayampesa emyaka 3 nga mpumudde nfuna experience. Bw'oba onaavuga emmotoka empya otandikira mu bikadde ne malaya nsajja nfuna experience. Nze nina projects zange ezenkola njayo tuuka okusetolinga nga kawalya sikyalina kyendookalooka bakita kulookalooka agaki siriimu. Abantu muleke kwekizajulatinga siriimu. Osegera siriimu ayita mu mpiso, siriimu ayita mu bintu bingi. Osegera kale kiba kisiraani kyo nga kyazze. Osegera so tokwata kisiraani kyo kumekinga sure nti abanyumirwa obulamu bajja kutya. I want to thank her for being persistent. Osegera ebyo siro wabona ali enkoko tolondoza kirya kawalya namma abamu bayinza okuba bakola ki babalya naye lwabutabalaga. So kakati issue eriwo. I want to thank her for being persistent, for being there for me this year, and I hope that we are going to work together next year. Sina mwenge gwe nyenda kendeeza. That's a fact kubanga tegwina gwe gwali gunzitidde kawali aba nopo mwenge si gwe gubata ate tetuli mwala buliji ne gwazi abasiramu. Let us drink together. Ye Tasha together lyenjagala bamanyi ye Tasha Tamale kakati Tasha oyo Tamale ennyo naye ebyokuwomo kawalya don't take me to that. So ate nandibadde kyensinga bambe